katugende ku security alert. Nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri amondomere kutu buno obubaka bwengenda okuyisa obwa security alert buzibu mukko naye kennyini ayinza obusangamu nga buzibu naye Abaganda tugamba nti ensanafu etambula egaludde kiddamu ene security alert jengendo okuwa Ssaabasajja Kabaka eyinza okuba nzibu mukko naye ejjamu challenginga naye Abaganda tugamba nti ensanafu etambula egaludde era Abaganda tugamba nti mbulira gwoyita naye nkubulira empisa ze nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omulopera otongole nti security alert jengendo muwa eyinza omulumyamukko sekalotera naye ate bwana atuula nazaayo akatambi emabega ku byaliwo mu mbula oba mu nseerera ya kitaawe Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kijja mwanguyira nnyo gitegera kubanga baamuli ku lusegere wattu be baamulyamu olukwe olwamutuusa omukunkumuza omukono mu ngabo Ssaabasajja Kabaka wonna wooli security alert eno nsaba ogisange nga nungi gy'oli manye ejja kuwamu buzibu naye nga ate nsaba ogiwulirize era nsaba muginsalire mugitambuze wonna Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okukulopera nti mu kaseera kano nga bw'okamanyi nti kakafandali ng'azina n'ow'enkofu n'owuwa kulyamu olukwe olw'obwavu bukudde ejjembe zeekweze nga teziggwangawo kubanga n'abatonda Yesu Kristo mutabani wa jjajja Godi baali bantu be bakulusegere nsaba okukulopera nsaba otunule mikwano gyo emikadde nsaba otunule mikwano gyo emikadde naye ogumu mukwano gw'omukadde ogwo atera okukyalira munywa kacaayi ne munywa ne ku ntabaaza bakadde wattu ne mu katandaalo kaasobola okujjayo n'atulako ku katandaalo ko sina kindi osobola n'omulage wakuluma nga tulaze omuntu mulala yenna nkiddamu waliwo mukwano gwo olwomusi temukuze mwenda naye nga otera omukyaze wo ne munywamu kacaayi ne munywamu ne ku ntabaaza bakadde era ne katandaalo ko asobola okujja n'omutuula na katandaalo ko oba n'asula nebekako mu katandaalo ko wattu ng'osobola n'omulage wakuluma omumanyi bulungi nnyo gwoyo gw'omanyi gwenjogeddeko amannya gukangerekereze naye omuntu oyo era nfanfe wa Ssaaluga Mulengejja Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera omuntu oyo alina olukwe olukukkiriza ekalannamo ewatagenda badda ngeri olukwe luno luvaawo wakati mu gavumenti ya wakati saako ne Ssaaluga Mulengejja era okukujjukizaamu akatono mukwano gw'onfanfe eyali Ssekamwa w'olukiiko olukulu oba sipiika w'olukiiko olukulu lwa Buganda omugenzi kati Nelson Kawalya Mubanda ono gwenkwogerako oba gwenjogera essaawa zino yavaako oba y'omu ku baayitamu olukwe olwajjawo ow'ekitiibwa Nelson Kawalya Mubanda baamuwadde olukwe olwokubiri olukukkiriza ekalannamo ku bantu baalina ku lukangagga lwe kuliko n'omulala ow'ekitiibwa gwengenda anokutegeeza naye omutegere bulungi nnyo era njagala nayo abenga awulira bamuyita Kiddu Makubuya muli abantu babiri be bawadde mission omwami ono atera okuyita abakungu b'emmengo ne bagendako mu makaage ne banywa kacaayi n'akenge naye ku ssaawa zino bwe twogera baamuwadde omulimu gwakuwa kanyo kawulire ebisigadde alla yanaaba amanyi n'olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka nsaba okuba ettooki nga bw'oli nti otebuka ensonga zino ozitebuke bulungi nnyo jjukira nti waliwo abayimbi abagamba nti si buli akusekera nti ziba nseko ate n'emikwano gyo osaana ogiyiseemu akasengejja omanye ani ani n'olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka nsabye nkulume kutu nkuloopera omuntu oyo erinnya ly'ezzungu
ngenda dizza mu Luganda